tewali mulimu gutalimu ssente, tewali mulimu gulimu ssente. Gwe bw'onaawuliriza ekirooto kyo, omupiira temuli ssente, tolaba gundi wuyo we yagusambawo nanayitimuka, tuli mu kumusondera. Tunuulira ba Ande Mwesigwa, tunuulira ku Bamasa, gendako ewa musajja waffe ali mu South Africa, Onyango. Kati ng'ovuma nti omupiira temuli ssente batunuulire. Kati ate gwe bw'obuubuuka nti omupiira gulimu ssente n'otunuulira Ande Mwesigwa, Onyango ne gunoga nti omupiira gulimu ssente, tunuulira ne ku bano be bali mu kusondera. Life teri balanced. Tobuubuuka kubanga gundi ali bulungi, waliyo akoze omulimu gwe gumu naye nga ali bubi. So mubiramu n'omukisa. Omukisa mukulu nnyo ye Katonda gwe nagambye. Naye omukisa gutambula uwezudde. Tokeera ku makya noga nti Ruth gwe nomala n'omulimu ku NTV. Gwokimanyi. Tunulira Kasuku yajja wano nga ibisaati ng'akola eri mugundi mu red paper nga ina tatekirikika naye kajjo kimanyi nti avuga benzi. Waliyo abakyabukira boda. Olwo yandukira okuyimba. Kwayo kalayo. Noyimirira oti gwe osiringa oti konsendeka tonkubya mbugo. Eyo si ye wange. Kati byonna bitukomyawo. Tewali field erimu ssente, tewali field etalimu ssente. Buli field erimu ebizibu ate buli field erimu ebirungi. Gwe kennyini kwebuuza bw'oneezuula nga owoogwa obulamu bugenda kutambulira nga siwe bakubalidde. Kubanga oli buli lwakubalira nti awo walungi tosuubirayo negative. Otunuulira birungi byokka, positive side yokka, positive side yokka, positive side yokka. Bebo bawulira nti bantomeza bambalira n'ogenda South Africa ngenda okutuukayo nga waliyo basangoma nga ntomera butomezi naye waliwo abali South Africa abakoze ssente zaabwe. So kyogamba nti kasita weezuula ate n'obanga nekyoweezudde olina omukwano bwe weezuula kiri automatic nti oba n'omukwano okukola ekyo. Kiba automatic nti oba n'omukwano kikola naye nga tonnakizuula. Era bw'onaakizuula nga woogwa obulamu bujja kwanguyira. Obulamu bujja kwanguyira. Buli lw'onaayingiranga mu field yonna ng'otunuulidde enkya bwenzifuna kubanga gundi yaguze motoka nga naawe otunuulidde motoka, bw'onaamala emyaka 5 nga togiguza ogenda kuguvaamu tukulengere ng'oli mu matooke. Okitegeera? Tubona abazadde muzadde munnange ng'omwana wange njagala abeere musawo kubanga kyendi nze mwange mu nnyumba tekufunamu omusawo gojja okuba omusawo. Nedda. Mu famire ya President Museveni. Kitaawe yali president. Nedda saakiwulirako ekyo. Omu ku basajja bensinga okwenyumirizaamu Honorable Kyagulanyi. Ekyo kyali yakiyigira kwani? Wadde bakulu bo okuli Mwami Nyanzi ne Mwami Yawe. Ate bo si bafeeriya mu politics. Bafeeriya. Kyenjogerako tebabakuba akalulu babakubanga. Naye ono bwe yajja n'afuuka ensonga. Tekikwetaagisa kuba nti kitawulo okuba yali musomesa nawe ogenda kubeera. Wabula wano oluusi bijjamu bwe biti. Ate era ng'otudde n'omwana n'omulaba ng'akitegeera. Ruth olina eddwaliro. Oyagala okuteekateeka omwana wo ali omutambulize mu line atuuke nga omwana we yaddukanya kubanga nze nzikiririza nnyo mu bugagga obwa famire obusigaze omukululo nga Ruth bw'ogwa eddwaliro bw'ofa eddwaliro nalyo lifa naawe, ekkolero lifa naawe. Kati osobola okubuuza omwana wo ng'omutuuzizza era baga nti si bye njagala muleke. Osobola omumuga nti essomero lino nze obulamu bunafuwa nja kutuuka ngende naye ate njjukira nti kyekirooto kya famire yaffe era yeligase yaffe gye tugenda okuleka nsobola okukulekamu. Olina omwana? Abaana batuwuliriza bakyali ku myaka 5. Mwe mulowooza nti omwana ombala omuntu wali mu sinya ey'omukaaga myaka 18 ng'adoodoma n'abasajja batandise okumusigula nga yayiga dda n'okumira babuyita postino. Yayiga dda n'okumira okyamukyusaako ki? Nedda. Wano wansi akaana kootandika okukalaba nako ne kakulanga kabiraba. Abazungu kye batusingira genda mu ggwanga erya Germany ku myaka 8 omwana babeera bamuwandiisa proposal. Ku myaka 8 batandika okubasengeka kubanga bo bakiyiga nti ensi etambulira ku bantu bali 2-3 etambulira ku bantu abali mu administration nga gwejja kubeera mu administration leadership bukulembeze ne banoonya nti kati ate oyo amaanyi ge gajja kubeera no mu kutandika bintu
teweetaaga kuba na luzungu lungi okutandika kampuni, gajja kubeera eno mu kutandika bikampuni. Ne baga nti ate kakyoli yajja kubeera mba profesa. Naye kati fe obuzibu bwe tulina tulowooza nti omwana okubeera successful alina kujja nga alina PhD. Nedda. Omwana mutunuulire, omwana bw'agamba nga ali mu senior 4 nti nze maama nze taata mpulira wano si we njagala, mubuuzi oyagala ki? Kulunda muteeke mu bulunzi. Mukyala nalimu omusinga obugagga tali mu bulunzi. Gw'owulira oyagala ki? Nze taata nze saagala yeeyo, nze njagala kubajja, nze njagala kukanika. Nga gwe omuzadde afaayo sente ze wandimutaddemu eza PhD, togamba nti omwana agenda kunswaza, nze omugagga banalaba batya, mukolere eggalaji eyakatawi abeere n'eggalaji esinga. Omwana si yanfuga kati awo? Era ajja kufuga kubanga obukadde bwo ojja kutuuka nga yalina okukubezaawo. Tokkiriza kufuga mwana na kumutegeerera. Gwe muwe empisa buntu bulamu, mugambe etya Katonda, mulage Katonda buli kimu, naye bino enkyayi mulekereko ka size. Abaana bangi bagamba nti oyagala omwana omufuge. Baana bangi abasomye ne bafuna ne degree n'agireeta n'agikonaga taata. Maliriza si gye wagamba? Degree yeeyo. Kati nze obulamu bwange njagala wali. Wabimusibamu. Omwana muwulirize, mulage kyayagala. Ne bwoba ng'olina essomero, oba olina eddwaliro, oba olina kiki olina, naye naga nti mpulira saagalawo, nandyagadde wali. Sirika yaga nti taata nze ebyeddwaliro sibyagala, nze kolingi yange eri ku ssomero. Muleke atandika essomero. Era kiwulika bulungi ng'olina essomero mu famire nga mulimu n'eddwaliro mu famire. Ekyo kyo kibi? Kaakati abaana bano n'okusalawo kwe kutuuka okukitunulira ekawungezi. Okimanyi nti ekawungezi kenjogerako nga kiri leeti. Okimanyi nti omwana atuuka mu siniya ey'omukaaga nga tamanyi kyagenda kusomerera, ng'alinze results zikomewo zimusalirewo. Tulina ne yunivasite enfu wano mu Uganda. Lwaki oyogera bw'otyo? Gwe wafunye 12 genda mu busomesa. Bwe bakusalirawo? Ne mugenzi okuwulira nga njagala busomesa. Nafunye 12 naye omutima gwange n'omukwano ne laavu gye nnyina ku busawo tegambika. Gano ge mazima. Obuweereza obulungi tebutambulira ku kilaasi yo. Njagala ombuulire, buli mwaka barankinga abasomesa ababeera basinze. Gwolowooza abo abasomesa ababeera basinze okuyisa obulungi abayizi mu bigezo by'akamalirizo bwe baali bafuluma be bafuna zi first class degree? Si bwe kiri. Ruth bw'oba ng'oyagala kubeera musawo kikuli mu mutima, wano eby'omu ssomero eby'omu kibiina bisobola okugaana. Era nkimanyi nti waliwo abasawo bangi nga ye musawo asinga gwe beegomba, naye nga mu kibiina ate gwe bagamba naye gwe bino twagambye kukola bwoti, ng'abaga nti nze munkwasa empiso. Wano kyogedde kiri nti omwana ayinza okuba yakola ebibuuzo nga mulwadde naye nga yabadde musawo na ending up ng'ate bamutadde mu ki profession endala gy'atayagala etali yiye. Era abaana tokkirizanga kuteeka gy'otayagala, ottabula mu bwo obujja. Bakusindika mu busomesa. Tulina obuzibu nti tusoma kumala. Ate munange omwaka gompitako, kale nze nali njagala kola engineering naye ne baŋŋamba nkole teaching, kati nandizira mu busomesa kubanga nali siise bulungi. Watomera si ye waali gundiyo, eyo yali mu engineering. University bw'ekumma ekifo mu engineering oba buzimbi ng'obadde yagala kubeera muzimbi ng'olina degree, university n'ekumma ekifo. Noonya Ruth Kalibala alina kampuni ezimba, genda bano baveeko ab'omu kitabo. Zimwe omugenzi Zimwe eyalina kampuni esinga wano ey'enguudo yasoma mechanical engineering ng'agina masters. Obulamu bwaffe ffe tubunafuya. Tuleka abantu batutegeerere. N'olengera omusajja naga nti I'm called Sentongo Frederick Lugomba. I'm having a master's degree from Mackay University and Nairobi University. I'm here. I've been told that you're of senior 6 candidates. Twetaaga okwogera mu kino niki. N'owuliriza n'asooka akutiisa ne master's degree nedda. Gw'omwana loota kinene nze nali so challenging. Bw'omala okundaga master's degree njagala okulaba gy'osula. Wakayo oyagalayo ki? Ndabo bati yakusala. Nyinza okwemirimu gyabula. Kati akitegeeza okusoma. Education. Era mmoto ezimu kuzaakyuka. Bagiyita education is the key to success. Education is the key holder to success. Holding Ruth
togenda kusoma business administration simbi soma business administration ekuyamba okuddukanya business yo naye ebitabo si bye bigenda okutandika business yo. Okusoma kwe tulina ku lwaliro kuleetedde abaana abasinga okubanga tebakyasobola kwesalirawo na kwetegerera kubanga 99% omwana bw'abanga alina degree abasinga ekibazayo okusoma masters degree okimanyi afuuke manager kubanga tosobola kufuuka manager ng'olina degree kitegeeza obulamu bwe bwakwekipinga nga is a slave. Abadde akola mu bank alina experience ya myaka 2 mu bank naddayo n'asoma masters degree n'ava ku masters degree n'agenda asoma PhD. Naye PhD ebyo n'abisomya abiina ayize how to start a business, how to start a bank, bizibu ki ebibeera mu bank era bw'atandika okukubulira n'omuyita n'akubulira biki byogenda okufeesinga ng'otandise bank mulungi nnyo naye tasobola tandika ye. Otandika ddi eyiyo? Naye nga banka eyo gy'olimu gy'okoleddemu emyaka 2 nga bakuwa ekitiibwa eyagitandika ayinza okuba nga yali wa degree. Tunuulira Elon Musk is a school dropout. Bill Gates is a school dropout. Naye basobola okwezuula n'obuyigirize buno mukyala Ruth era ogenda okulaba nga abantu abatambulidde ennyo ku bitabo bamaliriza biganye. Ebitabo bigenda kuyamba kwanguyiza bulamu bw'olimu. So kitegeeza nti nsooka neneezuula wezuule nendyoka ngattako ebitabo. Yeah. Nze nagenda okusoma amawulire oli bw'alabaga nti kangene nsome journalism and mass communication mbeere nga Lugonvu nze nabisoma nina gundi omulimu era nze tebampaako omulimu gwa kukola ku radio oba ku TV lwa mpapula zange era empapula zinyambako buyambi oga nti kati wano tolina kukola kino tolina kukola kino era abaana bangi abalowooza nti empapula ze zigenda okubayamba okufuuka kye bali bamaliriza biganye gwe weezuule. Abaana bangi aga nti mwami Lugonvu nze nsobola okukola ku radio naye emirimu gye Uganda ogimanyi. Yes, kakati njagala okugamba nti tulina platforms ezisasula n'okusinga okufuna omulimu ku TV oba ku radio. Open up a YouTube channel account yo gigulewo tandika okukola bye wanditukoledde eno bikole abantu bagenda kujja. Era akamu ku bwana obumpa essanyu bwe katawuguke buwugusi bakayita Phoebe. Yes. Kati kali ku Urban. Tekyamwetaagisa kuzunga ku Urban ng'asaba mirimu. Yali ku TikTok. Nibaga kiwona kino kiri kijja kujja jangu okole wano. Tomala budde nga onoonya mirimu kubanga obuyigirize buli lw'osoma ennyo obuyigirize bw'okuvuga kunoonya mulimu. Kituufu. Omuntu asomye ekitono amaanyi gamugamba nti ntandise mulimu ki. Bizinesi zonna zonoonyamu omulimu bannannyinizo basinga n'obuyigirize. Otunyumiza nga bw'olina experience ya 20 years nze bw'onkozesa nsobola okuyamba nze nayamba kampuni bw'etyo okula nze bagenda okuntwalayo nga bafunyemu obuzibu nentula ku boodi ne mbagamba nti osobola kukola kino ne kino okolako naye ago amagezi ogeyambisa ddi okutandikawo eyiyo.